Eddy Kenzo ali masanyu, ali mukupakinga, ali mukwetegeka. Akomawo mu Uganda ku Lwokuna, lunaku olwokosa enkya oba olunaku oluli the day after tomorrow. Tukwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo kubeera nga weekumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku likinga, webale nnyo ku commentinga na buli kimu kyokola okulaba nga banno obatuusaako amawulire. Kyakabi kyokola gwate atanaba ku subscribinga nkujjukiza weekumidde emabega subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Omala subscribinga okonene kade ako so that you're missing out on each and every single story gye tuba tuleese akade akaliko all koba okonako. Njala tumirako abantu nga tetunabatandika, abantu abenjawulo abali mu Dubai, abali Oman, abali Saudi Arabia, mwebale kukola, mwebale nnyo okubeera nga temufaayo ku bantu beboogera na biki mwebale nga mukikwasaganya nga mukola, mwebale nnyo okukola. Tuwagala nnyo, mwebale nnyo okuwagira MMTV subscribinga gwatanaba ku subscribinga. Eddy Kenzo ali mu ssanyu okuva olunaku olwa Sunday we yamanya nti nno agenda kubeera nga akomawo mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 24 lunaku olw'okuna luneeno eno wiiki. Era musanyufu nnyo ennaku zino zonna asiibye apaakinga bintu bye, asiibye abeera nga yeetegeka kubeera nga akomawo mu Uganda. Jjukira Eddy Kenzo okuwaako a brief history, aina lucky number zazze abeerangamu mu bulamu bwe, enamba 20 awo. Baamuzaalanga ennaku z'omwezi 25 December ku lunaku lwa Christmas lwennyini era asharinga birthday ne Jesus Christ oba Yesu Kristo. So Eddy Kenzo tulaba aina lucky number mu 24 ne 25 ne 26 kuba muwala we ate amaalu ye baamuzaalanga ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day. So Eddy Kenzo ono akomawo ng'ennaku z'omwezi 24 alabika okubeera nga yeetegeka alabike nga ate akomawo. Yagenda mu Ivory Coast lockdown gye yamukwatira, yagenda ng'ennaku z'omwezi zaali 15 ate mu Uganda lockdown yatandika ng'ennaku z'omwezi 18. So yagenda Ivory Coast yagenze performinga ne bandi ye yonna we yamala operforminga yo neekomawo. Eddy Kenzo n'asigalayo n'omwana omu gwe bayita Splash. Era Splash gwabadde abeera naye ebiseera ebisinga ng'ali mu Ivory Coast. Ivory Coast eyo ebintu bingi byazze nga abisuwa obanga ebintu tebitambula bulungi, tebimugendera bulungi nnyo kubanga ensi gy'alimu siye. Yavaayoko n'emabegakaawo n'agendako ku kitanda nga mulwadde nnyo. Omanyi mu Ivory Coast balya oils okusinga, so yavaayo n'agenda nga ulcers zimutabukidde, abantu ne bamugamba nti alina corona, alina biki. Naye Eddy Kenzo afunye ku ssanyu nga bw'omulaba awo, afunye ku ssanyu, agenda kubanga ate akomawo mu Uganda ensonga abeere nga azikwasaganya. Ebbanga ddene lyamaze ng'atubuuza bannaye ng'atugamba mawulire ki eyo, kiki ekiri okukola eyo amawulire, abantu bali kwogera kiki ekigendera ddala mu maaso eyo mu Uganda. Abantu bazze bamuwa amawulire na buli kimu ekigenda mu maaso nga bagamuwa, bamugamba kino kiriwo ekiti, kino kiriwo ekiti, kino kiriwo ekiti. So Eddy Kenzo yagamba nti yafuluma eggwanga ng'alina oluyimba lwe olwatweyagale, era senga teyali lockdown oba senga teyali mbeera ya coronavirus, oluyimba lwandibadde one of the biggest songs right now. Naye teyasobola du promotinga bulungi nga bwe yali ayagala kubanga embeera ya COVID-19 yajjamu, embeera ya coronavirus yajjamu. Jjukira Eddy Kenzo yali alina ekivulu kye yali atumye Eddy Kenzo Festival. Eddy Kenzo Festival eno yali egenda bbeera awo Kololo era ng'egenda mmenya record nyingi nnyo era nga Eddy Kenzo Festival eno teyasobola kubeerawo oluvannyuma lwa lockdown eyabiyingiramu. President Museveni alabika nga ate ebivulu byonna abiyimiriza n'agamba mwenna abagala okubeera nga mugenda maaso n'ebivulu mulinde embeera ya COVID-19 eterere oba embeera ya lockdown eterere. Naye ate mu Uganda munnaye abantu beekyaye, abantu tebakyagala kumanya bintu bya lockdown ebyo, abantu beekyayidde ddala. Tulabyeko Bobi Wine we yali ejjinja, bantu baali bangi nnyo nga tebakyafaayo ku bintu bya COVID-19 oba social distance. Era Bobi Wine poliisi emunoonya okumenya amateeka ga social distance. Naye agosiga mawulire abantu Eddy Kenzo bazze bamugamba mbusimanya yafuna omukyala mu Ivory Coast eyo yakola atya. Omukyala nno ali mu kadress ka bulu ako ali side zeno
gwe babadde bamugamba nti nno ebbanga lyonna abadde beeyagala ne Eddy Kenzo na buli kina buki kubanga Eddy Kenzo ebbanga erisinga lyonna abadde alimala n'oyo omukyala ebifaananyi ebisinga era birimu oyo omukyala tetumanyi kiki ekigenda ddala mu maaso kubanga era Eddy Kenzo yennyini yatugamba nti tulinze mugole oba tulinda mugole. So Eddy Kenzo muganda wange tulinda mugole tetwagala kupapya tetwagala papira bintu bino watusuubiza embaga n'okwanjula ng'okomyewo kaakati yessaawa walerooza todde okomawo ssebo ku lwokuna kati tulabe ate ensonga ebeere ng'ate ogikwasaganya obanga ogijanjawaza ataaga omwana musuuza alina engeri gyakwasaganyamu ebintu bye. Anyway kega mawulire nno Eddy Kenzo akomawo olunaku lwakuna olunaku lwakuosanca alabike ng'ate akomawo mu ggwanga lye agambye abaleeta miisinga nnyo bintu bya ndongo ebyo kubanga endongo nga bwe yagireka bweri era abantu be aba big talent omuli manager we Martin Beta bamulopedde ne bamugamba fada ne bamugamba papa sebo star waffe endongo nga bwe wagireka weri abantu tebakubyewo ku hiiti ziwerako tewali yakubyewo hiiti okujjako bayimbi batono nnyo bashiba abakubye zinnakyuka ba Crystal Panda abakubye zikyoyino mmanya so bantu batono nnyo abayimbye ne bagenda ne bakuba hiiti so kati kato sebo tubaye tusaba okomewo oddemu okwasaganye ensonga za hiiti zineno kubanga Eddy Kenzo omwaka gulinga guggwako ne guno gwennyini nga gutandika ye muyimbi omu ku babadde okubeera successful abadde ayinamu ennyimba nga Semyekozo ayinamu ennyimba nga Tweyagale ennyimba ez'amaanyi ezibadde ezakabye ennyo nga zikola bulungi ku YouTube nga zikola bulungi era nga zina views almost zisukka mu kakadde akamu. Eddy Kenzo nno y'omuna Uganda eyasoose oba omuyimbi eyasoose sijaga muna Uganda eyasoose koza bana Uganda bangi nga Zari balina milioni 7.8 naye Eddy Kenzo ye muyimbi nkwata bulungi ye muyimbi mu Uganda eyasoose okuweza miliyoni y'abafollower ku Instagram ye muyimbi mu Uganda yasoose okugiweza. So Eddy Kenzo twagala okukwagaliza n'okuyozaayoza webale nnyo okukiikirira Uganda wonna. Thank you for representing us Uganda worldwide and each and every single part of the world you go to. Thank you for making us proud Eddy Kenzo. We love you same way. Webale nnyo ku rising flag ya Uganda waggulu nnyo. Webale nnyo kutufuula proud nnyo. Eddy Kenzo nno era ye muyimbi yasooka okuwangula BET mu Uganda. Era yasooka okuwangula BET yaliko viewers choice kubanga category bali bakagireeta mu nsi yonna Eddy Kenzo yasooka ogiwangula ya award eya viewers choice. So Eddy Kenzo azze amenya record ze mpola ate ng'agamba abantu tebamusiima nga ate byakoledde Uganda ne ggwanga lye bintu by'amaanyi bintu bingi nnyo. So nzikiriza nkuwe eggulire eryo oba nkulekere eggulire eryo side ya Eddy Kenzo byebyo nno ebivudde eyo side ya Eddy Kenzo. Eddy Kenzo tukwagala nnyo webale nnyo tukiikirira webale nnyo tufuula proud subscribinga gwe atanaba kusubscribinga ate gwe ya subscribinga edda njala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo webale kubeera nga bwekumira ku MMTV kyokola kyamaanyi nnyo itane banno ba subscribinga so sharinga okona kwa akantu kaliko share ogenda kuba ekuletera link ogikopinge owerezeko banno ku WhatsApp oja kubanga obuterevu ensonga ogigusa webale nnyo kwekumira ku MMTV. Allow me say bye bye for now. Mwebale nnyo kola katonda atuyise mwene embeera ya COVID-19 buli kimu kiddeyo buto buli kimu kiddemu kikwajje na buto mwebale nnyo kwekumira ku MMTV. Allow me say bye bye for now.